Suzan makula akabya amaziga bambi lwaki akatambi kakano nkalese kerabireko kanyabo songa ate omukozi wa NBS ebibye sibirungi bamwabiza lusonga ki yino video njirese okwo sakobrisha cash n'omukulu Giovanni Luzinda ebyabwe bibino biwulire songa ate n'amawulire amalala Diana Nabatanzi ne Mr. Chigenda chiterera ensonga yino bampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive buterevu ne Wonder Boy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe jimpeleka like babatona bakubera ngate ojikampera tubera proudly sponsored by Viva Organic Natural and Healthy Products basangwa ku Access Building Raga Road era ngo nali opposite Hotels Juvaro ujja kubera ngo basangawo awo ku basement floor is it ground floor not basement ground floor ensonga zonna ziberenga zitambulira ddala bulungi ne Hajati Kalodo musale nnyo enamba yesembya 067 eri mu kitabe kya Krani ojja kubanga olomberwa eddwa ey'ensonga ndoza video mazo kujimpela ka like tutandikirewo abuterevu getutandise nago gega mwana mwala omukozi ku NBS ne Sanyuka TV amanyidwa nga Sandra Riani onononga ku program emanyidwa nga Anikati yakola ekigula lujje mwana wa kalacha nnyonnyo nnyini ddalira abantu bwe basinze okubeera nga abamutegerera mu career ye eyokubanga ayogera era nga nkugambye nti mukozi ku NBS awukosako ne Sanyuka TV munange bavudde ne babeeranga batulaga bulijjo abasinga kye tutalaba naawe kennyini kyobadde totera kulaba nga kyekikyo mu kavidiyo kano akatandise okubeera nga kasaturating oba okubuna emitimbagano egy'enjawulo akalaga bulungi nti mwana muwala ono akyusa engoye ez'enjawulo wabula engatto tekyuka buli kifaananyi kye bakulaze ng'alina omuntu ow'enjawulo engatto esigala yeemu wabula bannayuganda bwe batandise okubeera nga beebuuliza nti ono alina abantu ba inspiringa mu ngeri omu obw'endala anyway kambawo akatambi mukeewulirireko. Ani kawala kakola lugambo ku NBS ne Sanyuka TV awo yalina case mu ngatto yeemu wano yali mu NBS mu ngatto yeemu era mu ngatto yeemu tujja n'abeera ne pasa bugembe mu ngatto yeemu naku za njawulo yalina omuwala era ku church mu ngatto yeemu yali mu studio za Sanyuka mu ngatto yeemu era wano mu studio za NBS mu ngatto yeemu studio za NBS mu ngatto yeemu ye boyfriend Angel Chulex Gwade Sandra Liani kawala kakola lugambo ku NBS ne Sanyuka TV awo yalina case mu ngatto yeemu wano yali mu NBS mu ngatto yeemu era mu ngatto yeemu tujja n'abeera ne pasa bugembe mu ngatto yeemu naku za njawulo yalina omuwala era ku church mu ngatto yeemu yali mu studio za Sanyuka mu ngatto yeemu era wano mu studio za NBS mu ngatto yeemu studio za NBS mu ngatto yeemu ye boyfriend Angel Chulex Gwade songa ate bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala mwana muwala amanyidwa nga Brisha Cash era ngono tiktoker Proud Kadama avuddeyo n'abeera nga ayogera ku nsonga z'abantu n'ekibeerabeera kye bateekawo wakati we n'abantu bajja akolagana nabo abayimbi oba abantu bonna batutumufu mu ngeri emu oba endala agambye basooka kumusiba ku Chris Evans nti bali mu mukwano ate n'amala n'agamba nti Giovanni Luzinda still abantu batandise okuvaayo nga abasamwasamwa n'ebigambo nti era still bali mu mukwano mwana muwala Brisha Cash waliwo ne comment gye yapininze mwemu ku video ze zibadde zimuvuma oba nga zimulangira okubeera nti omukyalo ono oba omwana muwala ono yandiba malaaya era nti yafuuse akinaabiro ayagala yajja n'afukamu n'agenda mwana muwala ono yavuddeyo n'abeera ng'akola clarification ku nsonga eno era bw'atyo n'akola video nga
replyinga gundi eyo comment yennyini ey'omuntu oyo n'abagamba nti bannange buno obulamu bwange oba ndi malaya kambeere nsaasuubula maali oba ndi kino kambeere bali good enough manyi ye nga ye omuntu agamba amanyi kyali ago ge tusobodde okufuna ate sides eyo bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala omukyala Diana Nabatanzi yagudde mu byasava era bwatyo abantu ne batandika okubeera nga bakisaako ku mukisa gw'omwami ono Mr. Lee okuva mu kibiina ekya B2C Entertainment nga bagamba nti okuva abantu batandise okubeera nga babiwulira mu luvuuvuumo nti abandi banga bana ababiri baagalana era nga asaawa yonna abagenda mu kukyala omukyala Diana Nabatanzi atandise okugwa mu diru ensava yagudde mu bintu era nga akasente kangi kabalirirwa okubeera nga yakafunye ne kampani enemu emanyiddwa nga Darling bano nno nga badiringira mu bintu by'abakyala naddala enviiri weaves ez'omulembe n'ebisigalidde awo era yasayiningidde ddala contract ey'akabanga akawerako bwe bati abantu bavudde ne bagamba nti Mr. Lee ono okuva mu B2C nga zze n'amaanyi nga zze na mikisa fenno tubagamba tuwuliwo okubeera nga tubaweereza byonna ebinagenda mu maaso ng'ate tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala omukyala amanyiddwa nga Suzan makula mukyala buugi mukyala pasta bujingo erinnya bw'olisalako eryo sometimes yinza okuleetera ebizibu yavuddeyo ku programu emu waliwo akatambi akabadde katandise okubeera nga katambula ku mikutu emigatta abantu naye kibadde mu katambi kano ng'abantu basalamu paati emu nga omukyala ono akaaba kyabadde bwekiti mbufunze nti babadde bali ku programu emu ze bakola mu kamera bwatyo n'ayagala akitingemu ng'omukyala ng'omukozi wa waka nga omukyala amutulugunya era munne bwe babadde nga yazanya paati y'okutulugunya ate ni Suzan makula nga yazanya paati ey'okubanga atulugunyizibwa oba nga ayisibwa bubi. I think ensonga eyo mugitegedde bulungi naye tekyabadde nti Suzan makula yabadde akaaba nga waliwo obuzibu ABCD nedda. Kambalekere akatambi kano mukawulire we byatandikidde ne gye byakomye and then mbalekere Martha Kayima mbasibudde mweraba. Kati olaba otya nga gwe step mother ntulugunyanze kibebi kya daddy nkutulugunye nkuwa erinnya ki amanya ge mutera otuwa gwe Zahara wanji mami olongoseza ebintu benagambye okulongosa wetunuza ki sakugana kwogera nga njogera nakugamba bwe mbanga njogera toyogeranga olimu amagezi kyekabya kinja kiwa oluyi nina amagezi olimu amagezi omuntu alimu amagezi akufaanana okabira ki yingira mangu togenda kulesa pa bw'obanga oli eyo endabikayo nga tekusanyusa bulungi ekuleetedde n'omutima omubi otandise n'oggulaga mu banno njagala kutegeeza nti Snapchat etuleetedde ku filters empya ojja kunneebaza oluvannyuma wano yenze nga siina kyentaddeko tulinawo kano kakuwa olugezigezi mu maaso mbuulira bw'onaakozesa ka filters kano obudde obugeyenjula abantu onaabujjawa kano sikabikomendinga kano tukaleke yadde kafaananye mu TikTok gonnanyi tukaleke kano wabaawo nalukwata ey'akasomo kalwera kano mukamuwe kajja kumusanyusa nnyo nnyini ddala naye omuntu ajogeddwa ku nsi ya Mukama kano mukaleke buno bw'abagezi bwokka buno bwaffe nakano mukaleke mube begendereza nnyo kuba kano kajja kulabisa ng'omwana w'abagagga ate ng'oli mwana w'abaavulunkupe nakano mukaleke kano kaggwako dda kaabana abakatandika okukwata zi smartphone ako kaleke yate nga bwe kasinisa amannyo kanzijukiza motivational speaker wa wano newe tetwemalira budde gwe wenna ow'omutima omubi nga ebyokukola by'otalina bw'oba tolina byakukola bikula Snapchat waakiri otandika okutogaatoga eyo mulekerawo okutogaatoga abantu mukiwulidde